baganda bange bwe bali mwenna abali ku page yaffe eno ya the updates online page. Twabagambye tugenda batuusaako all live updates. Live updates twabageze tugenda batuusaako Mr Updates mundengedde dda omukolo nagunyumidde dda nagumidde dda kanzu mugirengera nagiyeemu dda kooti yaffe ya people power nagambye sinza kugita kasukali bwe kaba keeko nga muŋŋa nti Mr Updates kasukali keeko kasukali bwe kaba kabulamu nga muŋŋa nti Mr Updates kasukali kabulamu. Naye tugenda baweereza omukolo gwonna tugenda kugubaweereza gwonna buli kimu ekigenda ogenda maaso buli kimu tugenda kibawa. Nolwekyo Mr Update nga bwe ndabagambye twatuuse dda nteekateeka nnungi nnyo nteekateeka nnene buli kimu kitambula malembe nnyo buli kimu kitambula taratibu. Kasukali ndowooza kanoze bwe wabaawo wembuzeemu nga mumbuulira nti Mr Updates obuzeemu wano obuzeemu wali nga kasukali tukatereza naye kabanga keeko ng'ekintu kyavuddeyo dda nga mumbuulira. Nolwekyo buli kimu updates zonna mugenda kuzifuna. Kati tulina we tuli budde bwonna tugenda kusimbulawo convoy tugenda genda nayo ku live mwenanga mulaba buli kimu genda kukinyumirwa abantu bambadde abantu banyumye. Nolwekyo updates live ku mukolo ogwa mwanyina Ferema tugenda kuba tubaweereza butereevu kamera zonna twamaze doziwanika tugenda kuba tufuna mirundi ebiri nga tufuna abakoje bava ate n'eri abakoje balaga buli kimu tugenda kubanga tukifuna butereevu abakoje bava n'abakoje balaga noza mulengera kasukali kanoze dda kasukali kanoze dda kanzu kyekyo wona abandabiri banga siginya tomala gugenda okuwasa baga nti nzo gwange gujja wado wataniso gasiginya oba yagenda okuwasa mbunyumye nnyo bantu bange mbunyumye nnyo abantu bagambye nyumye nnyo nze bwemba Mr Updates engoye nzinyumira. Olwekyo enteekateeka yonna tugenda kuba tugibaweereza butereevu ku page yaffe ya the updates online page tujja kuba tugifuna butereevu. Ate ndabyeko ne musajja wange Makosi WNBS nga naye akubye ekkanzu simulaba ko nga akubyemu amakanzu naye sese nenga nti yaddage guno omukolo tegulina kye gugenda kulekayo agisokodde yadde yagiteeka mu keesi eyo evaayo idi naye leero agende edda naye n'abanga wali. Nolwekyo enteekateeka egera kuba yakabi nnyo. Kasukali bwe kaba kabulamu nga mumbuulira naye ndowooza keeko bwe kaba kabulamu nga mumbuulira kuba nze mpuliririza omuŋŋa nti kabulamu nga nkyusa ne bwe kaba nga keeko tewali mutawaana. Nolwekyo yenteekateeka gye tuliko ya mikolo gya lunaku lwa leero. Mr Update tugenda baweereza live yonna tubagambye tugenda bawa abakoje bava n'abakoje bali buli kimu nga mukifuna live and clear. Namawulire waffe Geoffrey Mutalya agenda kuba batuusaako buli kimu. Nze just njagadde bayisaamu ku highlights kiki ekiriwo nteekateeka kyeriwo biki ebigenda okutambula ekintu kigenda kubeera massive and massive. Nolwekyo yenteekateeka eriwo olunaku olwaleero. Twanekaanekanye dda byambalo twabitaddemu dda bwe mugamba nti kasukali kabulamu kubulako nkofiira bwekuba kubulako nkofiira eyo si yabudde buno ekituufu bwebanga nkofiira yebulako kigenda enkofiira ejja kuvaayo mu kiseera kyayo ekituufu naye aziwitooko naawe njagadde mbalage kasukali kiri kitya kiriya kiri kitya kasukali kiriya abakomuno mwe bagenda otutambulira emmotoka y'abakoyi eno emmotoka y'abakomi mwe bagenda otutambulira nze nange mbaveeko emabega n'eyange nolwekyo kigenda kubeera massive and massive. Era kyobula nziriraaniganyiza ey'abakono eyasegirinya yange erimu namubalaga abantu sembere mutto mumyufu omutto mugulabye mumyufu omutto mumyufu. Nolwekyo yenteekateeka eriwo Mr Updates teekateeka ya mulembe nnyo. Twagala okulanga tubaweereza bane musharingira live video eno twetaaga abantu nga muliko bangi because tugenda otandika okustreamingira live buli kimu mukifune mukolo gwonna kalonda yenna bwana bampaddeyo ka speech awo era nja kwogera wabange nti Mr Update tulina okuwaayo ka speech oyogereko eri abantu kiki kye mwagala njogereko ennyo bwe bampaddeyo ka speech
Mr. Update baba mpaddeyo ka speech kiki kye mwagala nkooneko ennyo kye mungamba nja kikoonako nnyo kye mungamba kiki kye mwagala nkooneko ennyo singa baba mpaddeyo ka speech because bange Mr. Update tuyinza omuwaayo ka speech abagole ne mbasibirira entanda y'abalongo ne mbagaliza obufumbo obulungi Mr. Update twabaga nti eno online updates page era yo tugenda okugezesa kamera zaffe ze twali okuva mu America zikola zitya kamera zaffe zikola zitya because eri gye tulaga kamera tutaddeyo ate neeno abako gye bava nayo kamera tutaddeyo because eno kati gye tuli abako gye basimbula era gye bava so yembeera eriwo yembeera egenda maaso tugenda baweereza enteekateeka yonna nga bwegenda okubeera mukolo gwonna tugenda gubawa nga bwe gugenda okubeera nga gutambula ndabyewo ne muganda wange omulala yambadde ebimyufu omusajja wange nezamulengera naye yanyumidde dda omukolo yayambadde bantu babuze kansala waffe ono owekitiibwa mwagala nnyo kubanga alina omutima gw'eggwanga era be bamu abatannabatuulyamu nga ba Eddie Kenzo bavaayo lwaliro ensi yaabwe ne bagituula olw'essente waffe tulemedde kutugamba nti enough is enough people power our power batwala akafaananyi kako nalebo amina bane mwebale kujja mwebale kunyuma tunyumye nenzaho nalebo tubeewa ne musajja wange muna people power video kifaananyi mbakotte mwagala nnyo kulangulako emmotoka omutima ogumu obwa Sseruganda ate webali nnyo webali ate kukola batabanga bano baserebu abatasasula omusajja asasula yasa mukama amuwanga era nkunga abantu Uganda bajje eno bongera ng'ekyuse okula nkunga abantu bongera okubitumusabira tumusabira abeere vice president Uganda emaze okukyuka amina nga twambadde engule nga twambadde engule amina kale mwendi kale tugezaako okubawa highlight zonna tugenda maaso Mr. Update on the ground abekitiibwa salaamu tulina kibaamu ekintu ddala power g'abantu maanyi g'abantu mwana tusazeewo tumunone makosa akonyeemu mwana tumunone mwana anonebwe nolwekyo Mr. Updates live Mr. Updates on ground tuli wano ku ground tugezaako okubawa enteekateeka zonna zonna emmotoka zemulengera n'emmotoka za Katikkiro weziri wano Katikkiro mukolo agenda gubaako ne Nnaabagereka Katikkiro wa Buganda ne Nnaabagereka omukolo bagenda gubaako ne Geoffrey yanyumye Geoffrey mumulengera mu Updates agenda okubawa Updates zonna Geoffrey bana muligamba muti abantu baffe abatufolowinga tubagala nnyo bategeeza ogenda baweereza buli kimu ngenda baweereza buli kimu nze nanatuuse dda ku ground kwendi ate bantu bayinza olowooza nti nze mpasa gundi good best man abantu bakakase bagambe nti tugenda kubanga ate tugenda kubanga twebeera mu saidi ate nabamawuli otuusa wano bagamba sebinya tobanga gwowa sanga onyumye nnyo oga nti ogwange ogwange gujja fena tuwoomye naye nga bannaffe tugenda kuba tubaweereza butereevu omukolo gwonna wewekumire kusegenya Muhammad Fans page wamu ne Fire page tujja kubanga kwetuli nga tubaweereza mu mbeera yonna tube nga ate manyi sometimes otekako politics wabbali weewaawo tetulya muteeka wabbali naye tujja kuba tutambula naye ate tubeereku nga tuwenyigirako mu mbeera eno ey'emikolo naffe tulabe nga tutambulira wamu gemanyi g'abantu ago tubaagala nnyo mwenna Mr. Updates ye waali nnyo mu mbeera yonna Geoffrey agenda baweereza live updates buli kimu kyonna mujja kuba mukifuna butereevu ate temusubwa n'olweggulo ku Anikat kalakata kigenda kubeera faya Anikat kalakata ate naye genda kulaga eyo gye tutabaddeyo kuba ye eyingira eri munda olwekyo Anikat kalakata naye olweggulo ekintu egenda kiweereza maaso bwe kigwa
kigwerewa tekateeka Kansala kigwerawo. kigwerera wano wenyini we tuli kubanga tudde wano wekitiibwa kigwera wano omukulu akonyeemu seeka wange seeka wange nnyo naye omukulu agaye talutumidde mwana ate munnapipopo agaye mwebeereremu aka statement beebeereremu ka statement akakwogedde olwekyo Mr. Update wendi nnyo okugula wundi anikati kalakata tubeebaza mututuusaako ebintu byonna era olwegguulo kigenda kubeera bulade olwegguulo kigenda beera bulade director wa nikati wali wano mugana ffe Marcos kugenda kubeerawo nga tubasunsulira nga tukalakata byonna ono yatusaka ono Marcos byonna bye munaaba mutalabye Mr. Update ayinza obeera munda n'ataaba byawawe twala tubaleka ani gwe babawunsa ani gwe baganye okuyingira ku mukolo ani kyereete yeerese nga talina tiketi kwanikati kalakata emwana mukyalo mpaka saawa 3 MBS ne olina kubeerako obubeezi kyereeta abajja okujja kati abo bo bonna tulina okubeera otukole tubakalakale tugende ogenda okunoonya bw'osigabo bakyereeta bensinga okwagala bakyereeta baliwa ne mcwuyo waali naye atoyosa tuli live ate ngeri wala emusibula bannaye wativi n'omukwatira ku olukusa extra yakikuba ku peegi sebo abantu obulamu bugamba kikansala webale kwagala nsi yo amina muzeyi webale kulwanirira nsi yo ekigambo kiva mu kiba kikulu wadde bamafiya bakukuba naye tebajja kumalako bamafiya bakukuba okuva Europe awo tebajja kumalako because bawendudde full figure zitowa kiro 2 zaki ez'omubiri zitowa kiro 500 gwe wekka bw'oli bwoti bwenti kati full figure bamutisa omugugu ng'alina kiro 2 omuga wetuka omugugu wa kiro 5 tasobola kumalako okay kansala assalamu alaikum. Salamu warahmatullahi wabarakatuh. Obulamu bugamba ki? Alhamdulillah. Oli bulungi. Ndi bulungi nnyo musibula. Once more assalamu alaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Oli bulungi. Amina. Bamafiya nga bakukubye nnyo. Bamafiya bankuba lwa kulemera ku nsonga emusibula. Okimanyi bulungi nnyo nti emusibula gwomu ku basajja abanzimba ne bandikako ettaffaali okuntuusa wano wendi. Era akatiba ke wampisa musebo kenja atambuliramu yali tanuulu gyenkyayitamu nakati kakati bamafiya tebakuba munafu kyolina okumanya bamafiya bakuba w'amaanyi kati bagenze ne bampendulira full figure omugamba nti gojja osobola Sseggirinya kubanga Imai Museveni yalemwa n'awendula General Sale n'alemwa n'awendula Gilbert Mukenya n'alemwa n'awendula Frank Tumwebaze n'alemwa ne bagamba nti full figure abo bonna nga balemererwa omuvumi waffe weekyasa full figure yajja okusobola ne bawendula full figure nkubye full figure wangi nkubye full figure tasobola kuddamu genda mu katale konna mu Kampala n'agamba abantu mbu muwagire ye n'alemwa ani akusasula ani nze Sseggirinya ndi self made seetagala muntu kunsasula nze oba nina oba siina mbeerawo nasembayo okulaba abatulaba bayira abalungi kansala tumugwiririza mu nteekateeka z'omukolo era ng'ali omu ku bagenyi abayite abatono nnyo bwe kiri tumugwiririza ne tugamba tunyumyemuko naye mu mbeera kituufu emusibula wasembayo nabaddeko ku peegi gye buvuddeko wakosinza ebifaananyi bya maama Nagirinya nga mulwadde ali ate maama Nagirinya mugalange musibula Allah yamusobozeseza nasuuka era kati ali mu mbeera nnungi nnyo ensonga lwaki olabanga ndi ku mukolo guno era singa bayita nasuuka ni ku mukolo era saalizi naye maama Nagirinya Allah wa buyinza yasobodde okumusuusa nebaza message z'abantu zibadde bansindikira nga maama Nagirinya mulwadde ne nebaza aba TV naddala Star TV olukusextra wakyogerako nakulye musibula nogamba mbi tusaasira Sseggirinya ne mmanya nti MC si mukwano gwange nga tusisinkanye wabula mukwano gwange ne bwe mbanga ndi mbuzibu nga tudduka nga tuwunzika oyambaziddwani onekaanekanye nnyo mu kkala zammwe abantu era baŋŋambye abo nti Sseggirinya tobanga gwogenda okuwasa ne mbaga nti bannayo omukolo ogwange tegunnatuuka kubanga embu Sseggirinya nnyumye nnyo mu design era abantu wedda bamumbuuza nti designer yaani ne mbaga nti designer ye maama Nagirinya hennyini wano wonna omugatte ozitowa ssente wano wonna omugatte ssente si nnyingi nnyo kamu kitundu kenzitoye emu n'ekitundu gyenzitoye MC ey'omusolo oba ezo zoweetula ezange ze neetetenkanyiza Sseggirinya Muhammad ne mbaako kyenkola kasita abalonzi bannonda ne bampa ekifo kati ogw'okusagula gwange obola nti bwe bannonda manye okuva wano neŋŋenda ebweru w'eggwanga n'ensaka abatulaba tumusanze mu
katekakaza abagenyi ku mukotu naye tuyisaawo ko ebyaffe munaatusonyiwa akatalekeka bw'obeeredde Bulaaya weekubisiza ebifaananyi ku ambulance n'otugamba nti n'osuubiza abantu b'ekyebando nti obagulidde ambulance naguno gwaka tetugirabanga era MC Bulankasizo oyagala abantu be Uganda ambulance eyo nagireeta era weeri wano mu Uganda naye bakyagikwatidde eri ku yaadi egundi ku yaadi Nakawa naye kubuulira MC Iburo olutalo lwa ambulance mwenda mugenda dutya mugenda kulutya because bwe nagireeta batandika gitugamba Segirinya ambulance nazo gikozesa emirimu gya people power kituufu era egenda kukola balwadde bonna baba people power baba ati egenda kubeera nga ebakolako nolwekyo ffe obulwadde tetusunsula ani alwadde oba ki naye kati NRM yo yagezezaako ambulance ate ogibrandinga mu branding era mugenda gikola fujjo ngenda kuginona era wenda abayita muganda wange anekiika mu kkubo lya ambulance yagenda okukakasa because bangambye kugino gyesasulira omusolo mu nsi yonna tebali gye basasulira ambulance musolo tweyanzege honorable assalamu alaikum tukwagaliza emikolo emirungi alhamdulillah oli ku ludda Kirema kyonda bino gindi gye tuva anti kati nze ndi wa bonna Segirinya ndi wa bonna ndi mukulembeze bwe ntuuka era nzo okulaba era speech bwe bagimpadde nga ndiri ku mukolo nja kukola speech egatta bonna baffe ati ndi mukulembeze omukulembeze tososola abantu omukulembeze abantu bonna baba baki bababawo kati nze ndi mukulembeze abawagizi ba Kenzo bannonda abaamuza bannonda n'abalema bannonda tweyanzege abalungi abatulaba tuli ku Kabira Country Club era nga wano abako bakulembeddwamu Dr. Hamza Sebunya bagenda okubanga basinziira okwolekera enabbingo banone omukyala emulungi Rema Namakula omulumbi w'eggwanga Uganda katotolemu kati ninyo tukomoto ali wali waggulu yinza kuyisima what Okay, akatalekeko w'ekitiibwa kansala ng'omukulembeze nga taata nga businessman nga politician nga leader mu Kalibayo abagenda okufumbirwagana bano kuliko omutukumifu kuliko n'omusawo w'eggwanga bonna b'amaanyi eri eggwanga Uganda era bonna tubeetaaga obasibira ndanda ki tobasibire ey'amenvu basibire ey'amutere basibire ey'amazzi basibire entanda nga y'abalugu entanda gyensibira mu Mwannyinaze Reba ne muganda wange Dr. Amuza mbasibirira entanda ey'okwagalana ey'okuwangana ekitiibwa ey'okuwuliziganya mu bufumbo ebintu ebyo bikulu nnyo okuwangana ekitiibwa okuwuliziganya okubeera obumu nga obutawuliriza bigambo kyekigenda okubayamba okubeera nga bawangaala kireeta obuzibu mu bufumbo omuntu kutandika kuwuliriza eno nawuliriza ebigambo bikuwugula ne bikujja ku kituufu ne bikuteeka ku kikyamu nolwekyo entanda gye mbasibira ekirala abantu abo bonna bonna bakulu mu ggwanga Dr. Amuza musawo ate ali mu kitundu ekyange ekyamulago kyentwala musaba Dr. Amuza nti profession yongera okubeera ng'ogitambuza ne Rema n'ensaba okuyimba kuno because ebigambo bibiina kye bitwongerako kinene nnyo n'okulanga abaana baffe bano abato balina message gye bafuna naye okuyimba takuvaako because ayinza okubeera mufunaga nti kati kanspecializing mu bufumbo ekitone kyayina Omukama Katonda kiyamuwera obwerere nakisuula ettale ate ne Dr. Muzulusi nenagaana nange ebyobusawo bivuddemu naye kanspecializing ku kirala ate ne tufiirwa okubeera nga tujjanjabibwa n'olwekyo kyensaba buli omu profession ye gy'alina agisigaze era agitwale mu maaso kyekigenda okuyamba okuzimba eggwanga lino Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu. Tweyaza nnyo taata. Amina MC. Thank you so much. Yo, abatulaba abali ku Segirinya Muhammad fans page, large upon yourself across the whole world. Mwebale nnyo kubanga mu supporting
admin ba page eno mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kupushinga waka wa Uganda mwebale kwagala content wa Uganda because it is strictly local content 100%. Mwana abeera ku kamera eno Lajja Upon Yourself Uganda nkwagala nnyo. CEO Segirinya Muhammad Lajja Upon Yourself 2021 abantu bekawembe mumulabiranga ddala mu parliament inshallah ajja kituukiriza ajja kikola because musajja ala hard working atayagala ensi ye ateri antama bamafia bagezezzaako mukuba ne wali nga basinzira mu Europe but you can't break steel metal temusobola kumenya chuma nga kikoleddwa mu steel musobola menya aluminium ne plastic naye Segirinya chuma cha steel so Ibrahim Kasa atagenda made in Uganda for Uganda nkugamba nti tuli bukutu enteekateeka zonna zaawedde dda ne bwabeera kibuyaga tasaazisazaamu newe kubeera kusazaamu mbeera eri wano abantu banyumye dda abantu bali smart mbulako nange teekako kanzu tunyumye no mugamba mutya bannaffe mwenna abantu baffe mugamba mutya ngenda kuba ku security ono ye kansala nga akulidde security eri nabingo yonna yonna kale babuuzeeko olamusiza taata ensonga tugenda kuzogera kusanga zitandise gwe security emanya erikiriya enabingo so embeera yeyo omulundi atulaba olyomu ku baganda ba Hamza era nga ye muko omulabye so asoko tubulya embeera kati mudu eri mu meka amaze okutuuka ndoza abali ku update ndoza mumulabyeko ndoza mumulengedde omuko mumulengedde amaze okubeera nga atuuka mu kifo kamalo balaga ku muko mu mbeera eno yennyini nnyini bwe tutambulidde twagala tubage ku omuko ndooza mulaba omuko bwotyo bwalabise ng'ate ayingira kwasaganya mbeera eyo atubeeyanza mwena bannaffe abatweyunzeeko mubale kubanga mwebeereramu mubale kubanga ebintu kintu mukikwasaganya bulungi nnyo ddala bakubamba tuusako zonna tereevu endowooza omuko mumulengedde oyo nno ye mukulu Dr. Hamza
Ongeza katono nyo. I'll watch me. Mbera bwetyo bweri. Allah ya bada. Okukaliza wamu nkulengezaako mu mbeera nga weyimiridde tekiri muganda wange. Mutuchekirire baba. Leero Ssebunya wanaagwa. Oyo nno ye mukulu Hamza mumulaba era embeera bwetu eri bwekwasaganyiziddwa ku countries Kabila naye nga wagenda okusibuka abako bagenda okuba nga ate abako nga beeyongerayo okulaba nga ate embeera ekwasaganyiza ddala bulungi nnyo bwetyo. Twagala official cameras kakome wano. Twagala official forensic. Twagala official. Mugenda mufuna. Mugenda forensic sokole mugenda tufuna. Bili muwoda. Bwana nyimwina bije bitwalo ngesa. Wangi? Embeera bwetyo eri bannaffe mwenna abatufolowinga etwira kuba tubatuusaako omukolo obutereevu okuva wano abakonga nga basimbula paka eri egenda obeera omukolo ewa Rema okulaba nga bukimu kitambula bulungi nnyo naye nga nkulingizaako wabula olw'embeera y'okulaba nti ate nendoza mbadde mumulaba dokita olw'embeera okulaba nti batagayo official cameras. Mugenda bifuna bannaye munyambe kankole namwe mukole kasoda mukola kankole namwe mukole mujja mufuna mukyafuna bingi nje emitwalo ng'etaano. So embeera bwetyo bweri katulindemu ku dokita Ndeza mumulabye ngeri gyanekanekanye tujja kuba tubatuusaako nga bwekigenda mu maaso oludda luno okupaka ku mukolo tugenda kubaweereza live mujja kuba nga ate ebintu bikusanya bulungi nnyo nnyini ddala mu mbeera eyo yennyini bwe tutambulidde olunaku olwaleero naye nga dokita era ndowooza mulaba wuuyo afulumayo mu ddakiika ntono nnyo mujja kate mumweyongeza okumulabako mu mbeera eyo yennyini.
nenga munaffe tumuyozayoza munaffe tumuyozayoza mukulu Amuza olwokubanga ate olunaku lwaleero agenda kubanga ayanjulwa omukyala Rema Namakula mubeera eyo wenyewe tutambulidde olunaku olwaleero olunaku lwo lwa mikolo tuluwaddeyo tulabe nga ate tubaweereza butereevu ekimu nga bwekigenda mu maaso tugenda baweerera tubaweereza buli kimu tulabe embeera naye nga olw'embeera olw'ebino byokwerinda tusaliddwako ate niyange yesobola ekisika naye oyo ne dokita bwatyo bwabisenga ate afulumayo abagole mbasibirira ntanda ya mirembe kubeera bulungi nakubeera bagagga nakola famire ennungi nakubeera nti twetoowaze eri abantu ekisinga obukulu tutambule Katikiro kati mwamulabi ne security bwetyo bwobuuza mugiraba nayo security eri ggulugulu okulaba nga buli kimu kikwata kigenda bulungi nnyo oludda luno olwa Dr. Amuza Sebunya so mu mbeera tugamba tubatuusaako butereevu buli kimu nga bwekigenda mu maaso naye nga tujja kuba tutereezaamu katono ku byuma olaba nga tubawa ekifaananyi kisinga obulungi mbeera eno yennyini twagakabe nga tubawa ekifaananyi ekisinga okubeera ekirungi ennyo. Oyo nno ye dokita lunaku lwaliro olunaku lwiwe Ana, ojira olindako. TV.
tutemeka video. Hamza. Arua Bakidao Jaji Arua. Jaja Bakidao. Twagala kuyimirira just briefing nga tugenda. Musa. Urabale kujja. Ane tugambye ebifaananyi tungane wano tufune briefing tugende. Aluwa briefing aluwa tugende batutayi. Bakidao aluwa. Bakidao. Aja. Jagala kunganya bano Bakidao tugende. Mulesawo yangande n'okubaleeta wano. Fred, ayira. Just briefing, tumanyono Bakidao atukulembera. Tunamuka briefing katono tugende. Kola tondeka nyuma. Tugenda tugenda mu lukaza. Mwetukere eri batwagala. Fred. Katono, just come katono. Twine dakika ana mutano okubeera ku bene. Twagala kere watwagala tukole ebintu ebitugwana. Naye noonya Bakidao atukulembera mu simulamu. Mugamba je ajja twagala je nga tukulaba wano. Tucha kuli mu briefing. Banaffe mwenna olunaku lwa Dr. Hamza ne Madamu Rema tubasanyukireko olunaku lwabwe embeera eyo. Kale nga agenda tuwe sala bwe yetegeka twagala tubaanirize wano ekabira bwena mumanye ekitutwala ekyatuleese wano. Ekyatuleese wano tugenda kufuna mukyala wa mutabani waffe Dr. Hamza Sebunya. Naye ekisinga obukulu tulina okweyisa obulungi mu mpisa kubanga gye tugenda abantu bakulu bavunaanyizibwa. Tuli abantu bangi. Tumanyi tuli mu bantu nga 300, abantu 300 baba bangi. Tugenda twegendereza nga tuvuga emmotoka mu kkubo kulaba nga tetuvuga mmotoka za kimama kutomeregana, buli omu avuge nga yeegendereza. Tukwata ku luguudo lw'e Nabbingo, tugenda kuyita ku bypass nga tukiririra wano. Ani asinga okumanya oluguudo luno? Tuyite wano ku bypass. Lidika zize ndozo ziri bweru. Lidika bazirebe. Basebo ne banyabo basentebe nga lidika bwe tuzirinda size enkulu size zigenda tutambuza kuba tuli bangi. Lidika tejja kulembera abantu 3, ejja kulemberako bagole. Naye ffe abangi tutambule nga twegendereza emmotoka zaffe. Buli omu aba avuga amanye tugenda Nabbingo nga ku Trinity College. Tukyamira ku kkubo erigenda ku Trinity College. Bw'ogenda awo ojja kuba otuuse ku mukono tewajja kubula. Toddayo kubuuza, bw'otuuka awo bajja kulaga parking, tuveemu bulungi, tweyise nga abantu ab'obuvunaanyizibwa. Bwe tutuuka wali tuwuliriza bye batugamba, tomala gatomera. Bajja kubeera awo batuliidinga abatubuulira ekyokukola. Ngenda kusaba, ngenda kuyita omuntu agenda otuwa essaala etukulemberamu, Sheikh. Tulina bamasheeke bangi, twagalayo Sheikh omwatu w'essaala simbule. Sheikh bwabula ngenda kuyita Father Robert Sekiboola atuwe essaala. Kale tugenda kufuna essaala 2. Tugenda kufuna eya Sheikh n'eya
ya Father Sekibule. Ya Father Sekibule esooke ya Sheikh ayemalize. Father bosooke salayo erefune ya Sheikh. Twagala okwebaza Omukama olw'olunaku luno. Mwebaza omwereeza we Hamza ayina enteekateeka y'olunaku luno ng'ateekateeka nti lujja kubaawo. Tumusaba atuwa omukisa byonna bigende bulungi, atambuze bulungi, ffenna tusobole okubeera abalamu ate tusanyuke. Twongere okunyikira obuwangwa bwaffe kubanga gwe mukolo gwe tugendako gwa buwangwa era gwa nnono. Twongere okubwagala. Twena Mukama atuwa omukisa atukuume ate abagole baffe babeere basanyufu mu bufumbo bwabwe. Esala yaffe nga tuyita mu Kristo Mukama. Amiina. Webale nnyo Father. Katugenda kufuna eya Sheikh egenda okumaliza tusimbule. Bwe tuva wano mbabuulidde mugoberera kkubo erigenda ku Trinity College e Nabbingo. Abasinga ndowooza mumanyiyo mujja kulabira awo mujja kubula kasama mutuuka kkubo eriride nga Trinity College e Nabbingo. Omukolo gwaffe bwe gunaggwa abantu be tuli nabo tujja kudda tujja babuulira tujja kuba we tunaatuukira nga tukomyewo okwekulisaayo n'okula omukolo gwaffe gugenze. So ekyo tujja kibabuulira oluvannyuma bajja kuba babategeeza puroguramu eyo. Njagadde babbirako bufisi kati ssebo tuwe essaala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Basebo ne banyabo meeting point Trinity College Nabbingo. Buli atambula wonna tusooka okumiitingira tulyoke tugende wennyini ku mukolo. Kale bulungi ayina emmotoka gye banoonye emigaati erimu emigaati eyagivuze tubadde tusaba ajjeko wano. Okay, ebyo biri arrange bibiri eri omugole agambye acommunicatinze bulungi. Ndowooza tusaba kati tutandike okusimbula. Buli omu agende mu mmotoka ye gye yazze nayo tutandike okusimbula. Saawa eno yakusimbula. Abannaffe awenjogerera kati tumaze okuba nga ate tugenda okusimbula okulaba nga ate twolekera okuba nga tukima omukyala Rema Namakula oba okugenda okwanjulwa mukulu Amuzono agenda kubanga ayanjulwa. Weekumire ku Muhammad Seginya fans page nkukakasa tutogenda kwejjusa wabula tugenda kubanga tukyusamu katono tuwongere okuba tubawo ekifaananyi ekirungi tujja kuba tukyusaamu bwe tuba tufuddeko katono tujja kuddako okwongera okuba ekifaananyi ekisinga okubeera ekirungi ennyo just olw'okwongera okutegeka ekifaananyi ekirungi tujja kubanga tubatuusaako buli kimu butereevu nga bwe kigenda mu maaso oludda luno. Bwetutyo ne bwetulabise nga ate tusimbula okuva wano ku Kabira okwolekera Nabbingo mu mbeera eyo yennyini bwetutyo. So tujja kuba tuva katono tube nga tetukomawo twongere okutereeza mu byuma okubawo ekifaananyi ekisinga okubeera ekisufu ekifaananyi ekisinga okubeera ekirungi ennyo mu mbeera eyo. Bwetyo tusimbulidde wano tusimbulidde ku ludda lw'abako tulaba nga twolekera mu maka g'omukyala Rema Namakula egenda okubeera okwanjulwa olunaku lwa ssanyu. Tusigale nga tuli basanyufu tusigale nga tusanyukira ku bannaffe abatuuse ku buwanguzi olunaku olwaleero okulaba nga ate buli kimu kitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Tongole Peter.
Athletics. Ali kujja. Security eri gulugulu. Security eri gulugulu okulaba nga kimu kikwatana bulungi nnyo bwekityo. Era eyo nyini. So tugenda kuba tuvaako katono naye nga twolekera olugendo wabula tugenda kuba tuvaako katono tulabe nga ate twongera okuba nga tubawa ekifaananyi ekisinga obulungi tugenda kuba tukyusaamu katono tubawa ekifaananyi ekiri clear mu mbeera eyo naye nga weekuumireko obaye nga ofollowinga buli kimu nga bwe kigenda mu maaso oludda luno. Sawa yakusimbula sawa yakuba nga tetusimbula. Allo.